tasobodde kutwalibwa direct wanji awaye mukulike eyo tuvuddeyo olunaku olutalo mbadde mu lulwanyi okuviira ddala ku makya naye biwedde si birungi biwedde si birungi omayinza embeera nnyo mu bintu bya ghetto njagala nnyo embeera mu ghetto okubanga ekyuka okuba nti ghetto etambula nga bw'erina okutambula okuba nti tulinamu abantu mu ghetto abakola ebintu nga si birambula okufunga birina kukola ki bulamu so that's why ntinze buli bwolaba nga bakutteyo omuntu wa ghetto fuba okulaba ntuukawo tomanya munaye ensonga zino abaana ebiseera ebisinga baba bali mu gatta kitegeera baba tebalina bulamu bumala sikiwa nti waliwo omuntu agenze ne ssente ku kooti naba nga akomyewo nazo zonna ssente zetutambudde nazo ku kooti okusobola okweyimirira nga tweyimirira omusibe fiiki asobole okuba nga avaayo naye kyannaku kooti y'emakindi yakoze eki emutadde naye kooti y'emakindi mu kumuta ffenna ffenna ababaddewo awo tubadde twakirializinze nti fiiki ebweru bamulinze bwe tutuukiddewo wabaddewo drone 3 nga zipaakinze awo ebweru naye ng'empaakinga gye zipaakinze ziraga nti zirina gwe zikola ki gwe zirinda alien wajjidde alien wazze n'akola ki drone esooka ne zisaasaanamu kuba alien wazze ensasage nebeera nnyingi awo ne babeera baki bangi drone esooka ne zisaasaanamu emwera nesigalawo ng'eri eri kyengulu naye ng'ogiraba nti irina gwekola ki gwepima mu mbeera eno ne fiiki naye akirowoozezaawo mu kufuluma n'agamba ekituufu ebweru baleka bagenda kundya embeera gyenkola ki gyendaba awo ate embeera era weeyonoonekedde nti oba ye DPS oba ye DPC wekatwe yes katwe asoose najja n'aleeta military eyo ng'egoba buli muntu oba oli w'amawulire oba oli waki ekirungi tebatukubye era bakutte babatuuzizza wansi nze omu ku babadde bakabye ne bantuuzaawo naye mu kuntuuza omusajja omu n'abagamba oyo omusajja mumuleke ajja bafuukira akayinja kuba talina kyakoze ali ku mulimu gwe era munnaaye awo ne bakola ki nze ne baŋŋamba tambula okole ki obeko nze sola va ku siini nga nazze kukola mulimu gwe nga wamawulire kulaba mbeera bwekola ki bwetambula kati bwe muba mutugoba kitegeeza ekintu kye tulimu tekiba serious okutegeera naye tukole ekintu ng'ensi ekiraba nti kituliko mukkirize bannamawulire bakole omulimu gwabwe ogubakkirizibwa okukola ki okukolebwa ekintu ekiba kiri mu bulambulukufu munnamawulire alina okiweereza eggwanga nalimanya nti embeera bweti bweyimiridde so embeera awo ekyuseemu era omukulu wamaze otutuusizaawo militale n'adduka emisinde n'addayo ekatwe nanona kana akamotoka bayita bakuntumye kategedde ako banoonya akamotoka kabakuntumye netumanya nti akafiiki kakoze eki kaweddemu simanyi buzibu webuli mu music industry oba DPS oba OC waba otunuulira music industry bukyanga katwe ebeerawo yasinze okunyigiriza music industry nti bw'otunula sho ezisazibwamu waliwo show kalenda oba ogijjukira era bw'obuuza omukulu Jimmy ne banne ani yasazaamu show kalenda ng'emaze okukola buli kimu nga kimu kitambudde era omusajja omu yakola ki okitegeera nti bw'otunuulira buli kimu ekizze kikwata abayimbi squeeze ye muntu omu yakola ki nti omusango gwa fiiki simanyi agulinamu interest y'amaanyi nnyo n'okusinga ffe bwe tulowooza kuba omusango gwa fiiki si gwe musango gwandibagodde gugisaayo military gugisaayo SFC gugisaayo poliisi okusalawundinga ekifo kyonna yes fiiki muntu era nsobera lwe bamukwata yabanguyira nnyo talina na muntu wadde gwe baagira naye mu mbeera gye tubadde naye wano ku kooti olunaku olwaleero ebadde eraga nti omukulu atwala katw alabika ayinamu obuzibu neki ne music industry sinakindi aba aliwo okukomya music industry kyesimanyi wone bwosanga wona buli mutegesa ategeka muno makindye
gangu wawona basanga bakomplainia ku muntu atya ndabye nga Osoyo nga bw'oyogedde ndabye DPSO yasitukidde namu najja n'atuuka bamaze okuleeta akabokisi ako k'ogambya ate era n'abeerawo nga y'omu ku baketta balabire ddala fiiko oba akola ki kiba kiteekawa poliisi tekiba nga tekigikakkanyizzaamukko okubeera nga DPSO ate yeenyigira mu mikolwa ng'ebyo kubanga arrest kyemmanyi bw'alina be batuma ne basiba nanti kyeki nkugambye nti fiiki oba abayimbi balina okutambula ne banoonya omusajja oyo ne bamwetondera bayinza okwayo nga bamusobya obanga gye yakulira ayinza okuba nga waliwo we bategeka omuyimbi n'atajja obusungu bw'abayinako kukyendaba kuba embeera bweri bwetambula ndaba obusungu alina bungi nnyo ku bayimbi akabonero kikoolaba okusinziira ku maanyi okubeera nga fiiki tebamuganyiza natuuka wabweru wa geeti ya kooti sikisuubira nti kyali kibaddewo naye abamu bamusanze munda kitegeeza kooti emutadde naye ate womukwatira munda mu kisaakate kya kooti oba odifayinze ekiragiro kya kooti okuteera wano Uganda tebikyakola nti Uganda ne mu kooti basobola okujjamu nti mu nsi endala fiika abadde alina sooka n'afuluma kooti kikomera kya kooti bamala ofuluma ekikomera kya kooti n'atuuka wano maaso otera okukwatira zi interview ne bamukwatira awo naye wano ekintu ekigamba mbu ensi yajjamu ngamba n'ogu nze tebaŋŋambako nze ndi wakabi okitegeera ensonga lwaki olabe bamukwatidde ddala mu compound ya kooti atannaba kufuluma kujja eno bweru olaba nsonga nga bwe zitambula so ebyo tebikyaliwo era muganda wange Blaze tobeeranga onoga nti nze ndi mu kooti tebajja kunkwatiramu era bakuno nayo kyoba omanya naye nga guno omusango nze ndaba yange gubadde bwe guti jjukira omusango ogubadde wano gubadde gono mutabani wa Palasoyani Julio gwe musango siko gubaddewo gwe musango kati bayagadde bamulage nti guno ogwa Julio tuguvuddeko ife tujja olukongoolo kwani Julio okitegeera Julio ne Palaso bagenda kuzzaayo mabega Julio be bamu ku bavubuka abagende wali enskin obojjukira bulungi ojuka ndi Julio yaliko abagende wali enskin abayase ennyumba abayase emmotoka ayasa buli kimu Julio yaliko ali enskin teyakola ki teyaloopa ompulira kati ali enskin mutalopa kati wana abantu wana bade bamusimbyeko olukongolo nga ne Palaso kimutwaliramu Julio obujulizi bwawa nti sente ze bamubako zaali zani za Palaso emilioni 10 ne webuuza Palaso awaate Julio milioni 10 ataye nazo ulira ako nanga kabadi baagala mukwatira mwani fiki kitegeera kati bino byonna byenkugamba bibadde biina kuba kusaidi ya alien naye kati wano alien wali jukira bamugamba ne kunjyo sako kamera bamulabula njyo nana ajetolooza ki kamera kati buli ekijje wa alien kiba kikola ki kiba kirabwa otegeera so nze guno musange jengulabamu omusango gwa Julio baagusuubula jukira Julio bwe yakwata byali anonye fiki gaza ali namusesemya ojukira ano abawo agamba Julio omusango ngusuubula emisango bagisuubula omusango bagusuubula emisango ne balwoya bamanyi kikola asaba nengukuwamu sente nagala negwagundekere lwakigendererwa kifuna mu magoba oba kubonereza oyo kubanga bwentunuuliramu Julio talina maanyi galeeta gano na fiki gaza nga bwe bamunona tagayina tebakulimba ate bwe nategeera nti ebintu bino biseetiye kuŋŋamba nti badde bakola ekikeketo ky'ababbi ekikubo tebakikyagwera ku nnyumba emu batubulire ate nga yamaanyi nnyo batubulire nti bwe batuuka ekatwe bakwata ennyumba ez'enjawulo zonna kuba nze mugamba ekatwe awo kizibu okutambula ennyumba 10 nga temuli majambye ekatwe lwansonga nti abantu byebasigazanga ebyokwekuumisa okitega kyemugamba olw'ababbi abangi kati mukyo bo badde batubika akatambaala kujjako Julio Lukongolo ne Palaso okitegeera nga baagatwajjeko olukongolo kati tusigaze oli gwe tutamanyi nti ye teyeetoololedde mu ffe wano olukongolo luba luvuddewo naye tetusobola muvaako lwa nsonga ye yali emanduso ey'okuba kiri kyonna nga kikola ki nga kijja kitegeeza gwe okyalina ki omanyi ngera okugambayo ekintu kimu nze bwe ntunuulira embeera eno Julio gye yatusaawo nentunuulira poliisi ye waffe oba abatwala ab'ebyobuyinza enkola gye bakolamu emirimu gyabwe ebaamukyekuluira nti Blaze wooli twalaba ku majambi agayingire wa alien skin twalaba ku muntu agezaako okumakuba ya alien skin omuliro nga n'ensuuluulu ne bakuba ennyumba
bali babula katono gisula tetwala bayo wa police oba mukwasa dembe agamba ntikatukwate palaso tukwate Julio twali no mvuka lwakavuka kewana wananya kakero baba kaita simanyi kayimbi imbyako bo bali ku social media batambula beri sankuli bo bewana n'okwewana tewali wadde wa mateeka yabayita wadde police yabayita nti mujje munyonyole ku nsonga zino bwezi ngenda kubuuzaayo nojja wano wetuli n'okwata ensuuluulu n'okuba amadirisa gano polisi balina malaji gamba tayinza kujja n'ekunoonya ajja n'ekunoonya olabako ku banoonya nti banoonya abapalaso baba Julio polisi yeteekeddwa kujja n'ekunoonya wadde tewali agigamba wajulira olabako nga babanoonya kati kyenkugamba nti embeera eno njaira ogitune mu bintu bibiri ekikwasa kati ssaawa zino fake kudda waali eno kubanga jukira tulinayo abantu abakozesa ba ghetto youth okitegeera mukozesa ba ghetto youth nti luli alien yanyina ba ghetto youth abakola ki abamalayo bonna nga gwe bebuuzaako yabayambako nyambaako wano okitegeera ne banoonya butya bwe bajjeeko alien ba ghetto youth kuba jukira ba ghetto youth ssaawa zino business eri government ya President Museveni mukuba ndi business omuntu asinga okuba ne ba ghetto youth ssaawa zino yagenda okuba ku ttunzi kati tulina abasuubula ba ghetto ki kati ono wajje wali ene abamwongeddeko kati ono jukira baali bamanyi tali wali ene bwe bagenda okwogereza ogereza Scorpion nekana akavuga akatamanyi kwogera kananagira akusikamanyi abasebekekani akaba kwogera nga akatalina mannya ako sikamanyi kati abo babatwala yolooza alien asigadde eka asigazza magumba mudogo ono muvubuka omulala kabadia chegera bamanyi basigazza kati fiki yena agamba sigena aginamu ebintu bya basuubula kanzire wachi gye nakola ki ewa godfather wa yes kuba ya making anokuba ati mukola ki munda bakati ekyo bukina bekitasanyusa bwenjagala okkiriza ogaane be bali mukulwana fiki sawazi kufuna bulungi era tuyinza okulaba ku fiki ng'avudde mu komerawo mukama katonda baba muyambi n'avaayo tuyinza omulabako nga takyadda wani wali ngate chenjagalo onterezeemu nze kyendabyewa alien waliwo abamulwana nga tebaagala ate amwegattako kufuna crowd baagala mutoolako butonzi gojja omweteekeko bakumaze bwe kasitola abantu nfula nti emisango gyonna gye badde gyolaba omusango nja kati ndi mu bigambo bya mwogezo wa polisi omusango guno gwasooka ne baguba nga musango munene nga bamutaddeko aggravated robbery nga guba munene ogwo okitegeera bwe bamaliriza mu bigambo by'omwogezi wa polisi ne bagusala ne gufuuka omusango omuki ate omunene ne baguzza ku bugye wa Kiso ondeka kyengamba ne bajja ne bagusala kye kiba kigusazza ne gufuuka omuweewufu nga gubadde munene ati kakyengamba nti omusango ogwo gwennyini bw'oba ogutula guba gwakugatta gwakubala nti n'oweewa Kiso nayogeddeko nekitwa ne baga nti oweewa Kiso bayogedde naye omuvubuka n'abagamba ekituufu nze fiki tankubanga tanzijanko simu wabula nze yanzijako eyankuba mumanyi n'amanya n'agakola ki n'agoogera oyo omulenzi naye era kitoni yangaye bwe yazzeemu okulaba omulenzi ng'ebigambo awulira alinga ebiki nga kitegeeza waliwo empisa eyamukoze eki eyamukubiddwa naye nze kyeŋŋamba abavubuka naddala be tuli nabo mu ghetto no kati nti mu ghetto kino kigamba bakyali banga bali mu ghetto okuli bakyali baffe simanyi ba Scorpion ssaawa zino bayinza okulaba nga bakabi boogera bye baagala babalaata naye olunaku lukyo bano bakyali baffe ababakozesa tebabaagala babakozesa bukozesa lwakadde tebabeetaazeemu naye nga tebakola ki tebabaagala guno omusango tuyinza ogula bwe guti ne gutambula kagenderere naokwagala okulumya oli naye ng'ekikwasa oli kubanga yeegatta kwani nti byonna byonna gye biva ne gye biraga tukkirize tugaane abaana ba ghetto waliwo ekiriwo ekiri mu kulya abaana ba ghetto omukwomu nga kina kye baagala batuule nti omwana wa ghetto ssaawa zino yafuuka bizinesi oshegera mukubanga yafuuka bizinesi ayina abangi wetugenda wano mu kalulu agenda okuba owakabi ayina abangi ayina weeri yes ati so ng'ogenda kumaliriza okwetoloola ekintu kino bwe kiti nga kirina omutuufu nga kirina nannyini wakyo akiriwa
emabega. Okay, Duncan, encha kuba tugenda kunonya ate tukole exclusive empanvu nga tutudde ne tubadde tetusobola kuleka kubeera nga tuwa abantu update ez'amangu ezitalinda kati mbadde nsaba mu bumpimpi obunzike ensonga eno n'oyo ali eyo omuyimbi omulabule omuvubuka ali eyo yeebereremu tusobole okuba nga tukusibula then ate tukwatagana encha nze okulabula kwawe tegenda kuba walala okulabula kwawe kugenda kubeera bavubuka bageto kati ngenda kusindikira nnyo bano ba Scorpion oyo muvubuka omulagwe saa kwogera simanyi mannya ge kwayogera talina amannya omukamu oyo simanyi nyenza okulabula yenda kugamba nti saawa zino oyinza okulowooza oli wakabi oli side ya Uncle P mweyagala mwakola ebikolobero ne mukube wali ne batabafaako emotoka ne muzaasa ne mukola ki naye mu bulamu Katonda ono talyanguza ataasasula olunaku lugenda ku kyolo olutambi lukole luti lukyuke gwe kennyini yaliko ewaali en'okuba n'ojja emijambiya n'oyagala okukuma emmotoka y'omuliro julio saawa zino olaba oli wakabi olw'enkya lulinde nalwo gye luli mu bulamu bw'ensi nze Duncan mulabe nnyo Blaze Media katugoberere ensonga tumanyi butyo zinaabeera